الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. الله صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Zee mamshayini wano mu studios za Pale FM 107 katonyeze mwenda ekula eri omuntu wa bulijjo era nga lunaku lwakuna ennaku z'omwezi 22 omwezi guno gwa Jumada al-Awwal omwaka 2039 hijriya. Buli lwakuna tuwano mu studios za Pale FM 107 katonyeze mwenda ekula eri omuntu wa bulijjo ne Sheikh Hussein Mutambala mutaamulatu ngera mututambulira okuva mu kitabo kya Allah tabaraka wa taala al-Qur'anul Karim. Program tujitandisira na Qur'anul Karim ewadde enkomerero eya suratu al-Furqan al-Fatiha n'enkomerero ya suratu al-Furqan ngegwako okuva ewa Sheikh Ali Jabir rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a mu salatu tarawih wal qiyam mu swala ya tarawih ya 1985 uyaberera imamu awo ku masjidi enkulu wali mu kibuga Makka al-Mukarrama. Omugenzi Sheikh Ali Jabir yali musajja musomi na kinku ne kati Allah yamutwala 25. Tumusabira Allah tabaraka wa taala musasire ebyo ebyamusobako omugenzi Sheikh Ali Jabir rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Nam. Alhamdulillahi alladhi kafa bil mu'minina waliya wa kafa bil muslimina wal islami naswira. Thumma salatu wassalamu ala man nasarahu Allahu wa rafa'a makanahu wa dhikrahu wa awjaba salatu wassalamu alayhi ala jami'i khalqihi
وهو محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. abebitibwa abawuliriza ba radio ya Feni Nganzi Palo FM, atenderezebwa Allah nanyini matenda amalungi amajjovu, oyo amalira abakkiriza okubeera nga ye mukwano gwabwe newe bateetaaga mukwano mulala, era yoyo amalira obusiraamu n'abasiraamu okubeera nga ye muyitaasa waabwe tebeetaaga mutaasa mulala. Ebyengera n'emirembe bibeere ku ekitiibwa Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama, oyo Allah gwe yeeyimirira n'ataasa, era okutaasa kwe ne kubeera nga kwe kwawangula embeera zonna. Yamusitula eddaala lya waggulu nnyo bwe yalagira ebitonde byonna n'abiraalikako bibeere nga bisaba bisaalira nabbi sallallahu alayhi wasallama mu ggulu muno ne mu nsi ne mu ggulu, era nga we biba bikoze omulimu gw'okusaalira nabbi ate nabyo bifunamu empeera. Nange njagadde ow'ekitiibwa atuwuliriza empeera ffenna naffe tuzifune, twongere okumusaalira Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Obudde bwaffe buno obulungi management ya Palo FM bwe yatuwa bwa ttendo nnyo, bwa mugaso nnyo, kubanga butambulira ku kuyiga na kweyigiriza ddiini yaffe. Palo FM yatukola bulungi ddala bwe yayinjiwaza abasomesa abali ku mukutu guno nga bonna basomesa ddiini, ate nga buli muntu, buli musomesa ayina kyakwata ku ddiini eno, tusobole okubeera nga tulongoosa ku kyo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala asasula abasomesa baffe bulungi, era ne management ya Palo FM n'abakozi baayo bonna babeere nga bafuna batuukiriza ebigendererwa byabwe. Owekitiibwa naawuliriza, obudde bwaffe buno bubeera ku atta'ammulaatu, okwetegereza n'okwekenneenya fi maani suwari likiswari, amakulu agasangibwa mu ssuula zaffe zino enyimpimpi. Tuli ku suratu Izaajah Nasrullahi wal Fathu, essuula eno gye tutunuulidde n'okwagala okumanya bubaka ki obugirimu, Allah yali atugamba ki. Tukyali ku maalumaatu muhimma, ebyokuyiga ebikulu ennyo hawula suura, ebyetoololera ku ssuula eno bye tukyaliko. Era omulundi gwaffe ogwayita twatunuulira ku ntuumwa yaayo ey'amannya, kiyite tasmiyatuha, entuumwa yaayo ey'amannya. Twalaba ng'essuula ekitiibwa eno erina amannya asatu ge baagiwa, ng'erinnya erimu eriri tawqiifi lyeryo eryava ewa Allah butereevu okutuumwa essuula eno. Jibuliru yagireeta n'agisomera Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama, yamugamba nti ene essuula bagiyita Suratu Naswir. Ekigambo Naswir twagamba nti kitegeeza kutaasibwa. Bamutaasa ki? Era essuula yali eyogera ku kutaasibwa kutya. Essuula yali eyogera ku kutaasibwa okwo okwataasibwamu nabbi sallallahu alayhi wasallama, era okutaasibwa okwataasibwamu obusiraamu ku balabe baabwo abaali babalumba entakira, naye ekiseera kyatuuka nga abalabe Allah subhanahu wa ta'ala yabatutaasaako nga tekyali mulaba atulumba. Era Omubaka sallallahu alayhi wasallam yalangira n'agamba nti jihadu ey'ekitali ewedde, kati tusigaza jihadu nafsi, kubanga abalabe
abaali batulumba entakira Allah subhanahu wa ta'ala yali amaze batutasaako. Essula eno erinnya eryokubiri twagamba abagiyita suratu tawdi'i, kyebayita tawdi'i kitegeeza kusiibula. Essula eyajja n'eragira omubaka sallallahu alaihi wasallama asiibule. Lwaki asiibula? Anti omulimu agujjuzza ogwa mutumwa, ate baagala okumusasula empeera z'omulimu. Ate ng'okumusasula empeera z'omulimu ayina kubeera nga ajjulukuka okuva mu mbeera eno ey'obulamu buno bwe tulimu adde mu mbeera endala. Kati essula yajja n'emugamba asiibule. Era omubaka sallallahu alaihi wasallama essula kye yayogera, kye yategeeza, yakitegeera bulungi nnyo, kubanga essula eno olwakka yagamba omubaka sallallahu alaihi wasallama ti nu'iyat liya nafsi nu'iyat ilayya nafsi, amakulu nti amawulire agakwatagana ku kufa kwange gamaze okutuuka gye ndi. Waqtaraba ajali, era wakaruba ilayya ajali, era entuuko zange, entuuko z'okufa kwange zisembedde, zituuse. Wa inni mayitun fi hadhihi sana, mu mwaka guno sigusukka, nze ngenda kufa mu mwaka guno. Omubaka sallallahu alaihi wasallam essula yagitegeera bulungi nnyo nti emulagira okusiibula. Essula eno erinnya eryokusatu omubaka sallallahu alaihi wasallam yagiyita suratu Izaajah. Ng'ekigambo Izaajah kitegeeza ki? Ekigambo Izaajah tugenda kukitegeera amakulu gaakyo nga tutandise okuvvuunula. Naye ekyagitumisa Izaajah, entandikwa yaayo yajja Allah n'asumulula ebigambo byayo nga abisumululira ku njatula ya bigambo ebigamba nti Izaajah. Olwo nno essula eno neeyitibwa Izaajah. Ab'ebitiibwa ekyokuyiga ekyomukaaga min al-ma'lumaati muhimma, mu byokuyiga ebikulu ennyo omusomo gwaffe olwaleero, ekyokuyiga ekyomukaaga mu byokuyiga ebikulu ennyo fadhiluha, obulungi n'enkizo eri ku ssuula eno. Obulungi obuli ku ssuula eno ey'ekitiibwa, omubaka sallallahu alaihi wasallama yagamba nti nno essuula eno idha jaa nasrullahi walfathu yenkanankana taadilu rubu al-Qur'an, yenkanankana kimu kyakuna ekya Qur'an. Essula eno yenkanankana kimu kyakuna ekya Qur'an. Kiba kitegeeza nti Qur'an y'ekitiibwa yajja n'eyogera ku miswiba egyagenda gituuka ku bantu ab'enjawulo. Naye bw'oba ogeraageranyizza emiswiba gyonna egigenze gituuka ku bantu ab'enjawulo ne aya ezibyogerako ziwera kimu kyakuna kya Qur'an, eno essuula yezikiikiridde, kubanga gyonna emiswiba egyagenda gituuka mu buli mulembe teriyo muswiba gwali gusinze ku kufa kwa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Okufa kwa nabbi gwali muswiba gw'amaanyi nnyo, nakati gukyali muswiba gw'amaanyi nnyo ogwatuuka mu umma eno. Umma eno ebizibu byerimu, ensibuko yaabyo n'entandikwa yaabyo kwali kufa kwa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi bwe yalinga walinga abasiraamu tebalwanagana. Nabbi bwe yalinga wali tewalinga bukundi buno, bano bashia, bano bakadiyani, bano amadiya, bano baani, tebaaliwo. Obwo bonna obukundi n'obubiina bwatandika luvannyuma lwa kufa kwa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Kati okufa kwa nabbi gwali n'okutuusa olwaleero guli muswiba gw'amaanyi ddala mu umma eno. Olabana kati ebizibu bye tufuna n'enjawukana ze tuwaawukanamu kubanga nabbi taliiwo. Abakubaawo nga gyali e Madiina twali badde tugamba bugambi nti nno
mwabaawukana abaagala obukulembeze buno obwegundi mwagala obukulembeze mwepakire tugende tubuuze nabbi ani mutuufu ku bano. Nabbi gwe yali tugambye nti ono ye mutuufu twalibadde tuddamu tetwandibadde nga tuddamu naye tuli mu vulugu ono ey'obukulembeze noono nabulwanira noono nabwagala lwa nsonga nti nno omubaka taliiwo. Kati ene suura please yenkanankana rubu al Qur'an, yenkanankana kimu kyakuna kya Qur'an. Ekigiyisa okuba nti nno yenkanankana kimu kyakuna kya Qur'an anti Qur'an ekitiibwa yagenda eyogera emitawaana n'ebizibu ebyagenda bituuka ku bantu ab'enjawulo okuva Allah we yatonda ensi eno, naye bw'oba ogizinze emitawaana egyo gyonna aya ezigyogerako zenkana rubu al Qur'an. Ene suura yezikiikiridde yekyasinze omusiba gwekoonako oba gweranga okugenda okujja gwe gukyasinze obunene ennyo mu misiba gyonna egyali gibaddewo. Temulowooza nti nno nabbi sallallahu alaihi wasallam okufa n'amala ennaku kumpi 3 nga tannaba kuziikwa, nsonga yali ntono. Era gwe ali wano sandyagadde ofiirwe muntu wo ne bakugamba nti nabbi yagamba nti nno omuntu alina kuwanguyirizibwa kuziikibwa mu lunaku lwafiiridde nga tumwanguyiriza okumuziika. Gwe weekwase nti nga nabbi yasula ennaku 2-3. Omanyi omusiiba ogwaliwo n'ebyasooka okugonjoolwa ebinene ennyo. Omanyi omusiiba ogwo gwabeerera omunene ennyo na biki ebyasooka okugonjoolwa. Ono kusooka kwa byonna n'amagezi g'abantu gennyini abaaliwo baali tebannaba kukakasa nti ddala afudde, nga balowooza nti awumuddemu buwummuzi agenzeko wa mukama we agenda kudda. Kyova olaba nga Ummu Salama radiyallahu anha oyo mukannabbi yagamba nti nno kaifa tibtum nafsa, yabuuza abasiraamu ti kaifa tibtum nafsa, oba mwatebenkera mutya emyoyo gyammwe nemutebenkeza emyoyo gyammwe nemugimatiza anyuwara jasada rasulu sallallahu alaihi wasallam biturab, nti omubiri gwa nabbi tuguyiweko ettaka tuguziike. Oba amagezi oba mwatebenkera mutya nemulaba nga ddala mu butuufu kyekituufu omubiri gwa nabbi ogwali gusibwako obubaka nti tuguziike mu ttaka. Kati nkugamba nti nno ogwo gwali musiba gunene nnyo, kubanga buli ekyamukwata buli ekyalinga kimukorwako kyalinga kyakumala kwebuuza na kubuuza tukoze tutya. Jjukira okumunaaza obunaaza ekyali mu kumunaaza nga batidde bambula batya nabbi bamwambule engoye ze zonna okumunaaza tukole tutya, tukoze tutya okumunaaza. Awo nawo waaliwo obuzibu bw'amaanyi. Jjukira n'ekifo okumuziika nabbi atumuziikewa tusimewa. Awo nawo waaliwo obuzibu bw'amaanyi kumala kutunula mu nsonga na kutunuulira bwino agamba ki atulungamya atya ku nsonga eyo. Kati gwe okufiirwa omuntu wo, maama wo, taata wo, mutabani wo, oba gwe kwennyini okufa, tokugeraageranya nti nno musiiba munene nnyo okusinga okumusiiba ogwaliwo nga nabbi afudde. Kati nkugamba nti nno obulungi obuli ku ssuula eno mbaka yagamba nti innaha ta'dilu rubu al Qur'an, essuula eno yenkanankana kimu kyakuna kya Qur'an. Ate njagala nkubuulire nti nno omuntu yenna bw'aba ne ssuula eno, okumanya ng'essuula nnungi nnyo eno, bw'oba ne ssuula eno please n'oba ng'olina kyewandyagadde Allah akuyambe, Allah akutaase, Allah akukolere, Allah akikuyamba bw'okulembeza okusoma essuula eno. Omubaka sallallahu alaihi wasallama lumu yagamba musahaba we mu ngeri y'okusaaga, ayina sahaba we gwe yagamba mu ngeri y'okusaaga, n'amugamba nti hal tazawwajta, wawasa? Omusajja n'amugamba nti nno ma indi shay'an atazawwaju bihi, sirina kantu konna kennina kusobola kubeera nga mpasa. Omubaka n'amugamba toyina kantu koyina kusobozesa kubanga owasa. N'amugamba nti nno toyina kul huwa Allahu ahadu, togirina mutwe gwo tosobola kusoma, tosobola kuba nayo mu mutwe. Omusajja n'agamba nti kul huwa Allahu njina. N'amugamba nti eyo thuluth al Qur'an, ekyo kimu kyakusatu kya Qur'an.
namugamba nti toyina qul ya ayyuhal kafiruna essula eyo togirina mu mutwe gwo? Namugamba nti njirina. Namugamba nti eyo taadilu rubu al Qur'an, eyo yenkanankana kimu kyakuna kya Qur'an. Namugamba nti no toyina idha jaa nasrullahi wal fathu, togirina essula eyo? Omusajja namugamba nti eyo nayo njirina, njimanyi. Namugamba nti eyo taadilu rubu al Qur'an, yenkanankana kimu kyakuna kya Qur'an. Era yamaliza amugamba nti tazawwaj, please wasa, va mu bintu ebyokusaaga, funa omukyalo owase. Ekyali kitegerekeka mu hadisi eyo kyali kiri nti nno tosobola kuba na ssuula ezo ze yamenya mu hadisi eyo n'ozikulembeza okusaba Allah akwanguyiriza omulimu ogwo okujjako nga Allah agukwanguyiriza. Naawe nkugamba nti nno ngwatannaba kuwasa naye ng'essuula ezo zemmenyeeko okyazirina, please weeyambise nnyo okuzisoma essuula ezo. Allah agenda kuggulirawo emikisa gye, agenda kuggulirawo baraka ze, osobola okubeera ng'otuuka ku kigendererwa, naddala ekigendererwa ekikulu ekyo ekyokuwasa. Obulungi obulala obuli mu ssuula eno, surati Izaajah nasrullahi wal fathu, obulungi obulala nti ene ssuula yajja n'etutemyako okufa kwa nabbi nsonga nnene nnyo mu umma eno. Kyali tekisaana ensonga enene nnyo mu umma eno okutugwako obugwi nga Allah tagirabudde nti waliwo ekijja. Allah yalabula nti waliwo ekijja okusobola okubeera nti no tweteekateeka, n'omubaka naye yeeteeketeeke okubeera nti no yassa essuula eno oba essuula eno obulungi obugirimu yajja okulanga ekigenda okujja nga kinene. Please tusobole okubeera nga tukyeteekerateekera nga kiriwo ekyagenda okujja kyebalanga kwe kufa kwa nabbi sallallahu alayhi wasallama. Ab'ebitiibwa abampuliriza, bwe tuba tunnyonnyola essuula eno obulungi bwayo, jjukira nti nno tuzingiramu n'obulungi bw'okugisoma, nti buli lw'ogisoma oba osoma Qur'ani. Bw'osoma Qur'ani, buli harufu yonna gy'oyatula ku kamwako eyita ku lulimi lwo, Allah agikuwaamu empeera 10 oba okusingawo. Kati buli lw'onaasoma essuula eno Izaajah nasrullahi wal fathu, teweerabira nti olina empeera eza buli harufu, eza buli nnyukuta. Omubaka gye yalanga ze yatugamba n'atuuka okugamba nti sigamba nti alif lam mim nti eyo nnyukuta emu, nedda. Wabula alifu harufu, ne laamu harufu, ne miimu harufu. Kati buli lw'onayatula ekigambo kyonna nga kirina ennyukuta za hijai kwe zitambulira, please ogenda kufuna buli nnyukuta, ogenda kugifunamu empeera. Kati nkugamba nti essuula eno nnungi ddala mu bulungi bwayo, togisoma n'oviiramu awo, nedda. Ebbanga ly'onaamala ng'ogisoma buli nnyukuta ojja kubeera ng'ofuna ogabana empeera. Point ey'omusanvu, minal ma'lumaati muhimma, mu by'okuyiga ebikulu ennyo, ekyomusanvu sababu nuzuli, ensonga eyaviirako essuula eno okukka. Izaajah nasrullahi wal fathu, ensonga eyaviirako essuula eno okukka. Yakulu Imamu al-Wahidi rahimahullah, Imamu al-Wahidi nga muvunuzi wa Qur'ani atugamba bulijjo nti Allah subhanahu wa ta'ala teyassanga aya yonna oba ssuula yonna oba kitundu kyonna mu Qur'ani okujjako akissanga alina ekigendererwa, ayina ekiruubirirwa lwaki agissa. Ekigendererwa ekyo woba okitegedde, ekigendererwa ekyo yeebeera ensonga eyamuviirako okubeera nga assa aya oba assa essuula eyo. Ne mu bigendererwa ebyassisa essuula eno Izaajah nasrullahi wal fathu, Allah yatuma omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama wa kallafahu birrisala,
n'amuwa obuvunanyizibwa bitabuliga risala obw'okutuusa obubaka bwe ila khalikihi eri ebitonde bye. Omulimu omubaka sallallahu alayhi wasallama gwe yakola obulungi, kubanga mu kutuusa obubaka bwali okutuusa kwa mirundi ebiri, ate konna nabbi yakukola. Tablighi lafdhihi, okutuusa obubaka enjatula yaabwo nga we bwatulwa, yakikola n'agitusomeramu yonna Qur'ani, n'agitusomesa nga bwe yatulwa. Anti Allah agamba nti nno wa anzalna ilayka dhikra litubayyinahu linnasi, twakussaako Qur'ani nga gye yayita dhikr, twakussaako Qur'ani eyo litubayyinahu linnasi, nga twagala oginnyonnyole ogitegeeza abantu. Okunnyonnyola n'okutegeeza abantu kwa bika bibiri. Waliwo kye bayita tablighu lafdhihi, okutuusa n'okutunnyonnyola obubaka enjatula yaayo. Kul huwa Allahu ahad idha jaa nasrullahi wal fathu, naffe ne tujatulanga bwe yajatula. Olwo aba atuusizza obubaka obwo mu kuwatula ebigambo byabwo. Ate okunnyonnyola okulala tablighi maanihi, okutunnyonnyola amakulu gaayo. Wadhalika bi aqwalihi wa af'alihi wa ikrarihi, okutunnyonnyola amakulu gaayo yakozesa ebigambo bye, n'akozesa ebikorwa bye, n'akozesa n'okukkiriza kwe ebintu bigende mu maaso. Kati eyo kunako kwali kunnyonnyola kwa kika kirala. Omubaka sallallahu alayhi wasallam omulimu yagukola bulungi, ne gujjula bulungi, ne gunyuma bulungi, mu bbanga eryali ettono ennyo ery'emyaka 23 gyokka. Mu myaka 23 nabbi sallallahu alayhi wasallam yali amaze okumalayo obubaka bwe baali bamutumye okutunnyonnyola nga buweddeyo. Ate bulijjo al-amilu innama yuwaffa amalahu au ajrahu, omukozi bulijjo bamuwa empeera z'omulimu gwe idha qada amalahu, bw'abanga omulimu gwagumaliriza, oba mu njogerera bagamba kabula an yajuffa irqahu, ng'entuuyo ze tezinnakala. Kati omubaka sallallahu alayhi wasallam bw'abanga omulimu yagujjuza n'agumaliriza mu bbanga ettono, yali ayina genda kusasulwa. Ate ng'okusasulwa tekusobola kubaawo okujjako ng'amaze kuva mu bulamu buno obwensi, addizibwe mu bulamu obulala mu mbeera endala, asobole okugenda okuba nga asasulwa. Nabwe kityo omubaka sallallahu alayhi wasallama kye yakola, Jibuliru yajja nemubuuza yeesalirewo, kubanga nabbi yagamba nti innal mar'u, mazima omuntu, khuyira, bamugambye alondewo wakati w'okusigala kuno ku nsi ne wakati w'okubeera nga agenda asasulwa empeera ze. Omuddu ne yeesalirawo ne yeeronderawo agenda asasulwa empeera. Omubaka yagamba nti Jibuliru azze n'amugamba asalewo ekimu ku bibiri, okusigala kuno ng'okyali kuno, oba ogenda osasulwe kubanga omulimu gwo gujjudde. Yasalawo n'alonda nti kaŋŋende. Era najja n'atugamba nti omuddu bamugambye asalewo alonde ku kimu ku bibiri, naye asazeewo kujjulukuka kugenda eri Mukama Katonda we abeere ng'amusasula. Kati ensonga eyasisa essuula eno gye ndiko, nti ensonga eyasisa essuula eno omubaka bwe yamaliriza okujjuza omulimu gwe, Allah n'okumusiima n'amusiima, n'alaba nga mu butuufu omulimu agukoledde mu bbanga ttono naye gujjudde bulungi. Allah yayagala okumusasula, naye ng'ate okumusasula tekusobola kubaawo okujjako nga amaze kujjulukuka. Era naawe nze nkwewuunya okubeera nti nno oyagala nnyo Allah akuyingiza ejjana, naye nga bwe batuuka kugamba nti ogenda kufa, wenna weesika
n'okogga n'oweraliikirira ate nga gw'oyagala ejjana. Tebagenda gikuwa ejjana gy'osaba. Kankubuulire, tebagenda gikuwa ejjana gy'osaba okujjako ogenda kumala kuziikibwa mu ttaka. Ogenda kumala kuziikibwa mu ttaka. Era buli lwoba ng'oyagala ejjana, please nywera nti eriyo okufa, era okufa okwo okukolerere osobole okubeera nti nno okuyingiramu nga oli musiimu era nga naawe osiimiddwa. Allah asobole okubeera nga ajja kukuwa ejjana ye. Kati nno ab'ekitiibwa abampuliriza, omubaka sallallahu alaihi wasallama bwe yalinga omulimu agujjuzza ayina genda kusasulwa. Mu kumusasula ng'ayina kubeera ng'ayita mu kufa, Allah subhanahu wa ta'ala yasse essuula eno okumutemyako n'okumugamba nti entuuko zituuse era ebiseera biweddeyo. Essuula eno gwe mulimu gwayo gwe yajja okutulaga. Era ye Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yategeeza abaswahaba banne nga essuula eyo kyekyama era kyekikulu kyagirabamu. Yajja okutegeeza umma eno nti omwagalwa wammwe era nannyini kubaleetera ddiini eno era gwe mubadde mugiyigako akoze atya? Agenda kufa. Abalala abatakimanyirawo amawulire ago bwe gaamala okutuuka ne gakakasibwa nti ddala afudde, abalala balowooza nti kati yeno obusiraamu tetukyasaana kububaamu kubanga abadde abuleeta n'abuyigiriza wuuno afudde. Abubakari radhiyallahu anhu bwe buvumu bwe yasooka okwolesa n'ategeeza abaaliwo ekiseera ekyo nti man kana ya'budu Muhammada fa inna Muhammad kad mat. Omuntu yenna abadde ali awo ng'asinza Muhammad, waba talabye ku Muhammad taasaale, waba talabye ku Muhammad taakole kino, kati nno Muhammad afudde. Muhammad afudde. Era nga bannabbi abaamusooka we baafa tubasomako bakyaliwo. Wama Muhammadun illa rasul. Muhammad tali kirala wabula mubaka. Kad khalat min qablihi rusul. Ate waliwo ababaka banne abaamukulembera abaali babaddeko mu nsi eno nga babaka banne. Afa immaata, abaffe senga tuwulira amawulire agagamba nti afudde, au kutila, oba tuwulira amawulire agagamba nti attiddwa buttibwa, enkalaba ala akabikum, olwo mugenda kukyuka muddeyo gye mwali muve mu busiraamu. Kyali tekikola makulu. Abubakar kye yali abagamba tekikola makulu nga twava mu nzikiriza ziri endala ne tujja mu busiraamu. Muhammad atuyigiriza omulimu gwagukoze, aba afudde, ayina kutuleka mu nzikiriza yaffe eno tugitambuze. Era please Abubakari omulimu yagukola bulungi, n'abaira nga yamatiza abaali baagala okuva mu busiraamu olw'okufa kwa Muhammad ne babanga tebaavaamu, n'abaali bavuddemu ne babanga bavuddamu, embeera neeterera bulungi. Kati nno nkugamba nti ekigambo ky'okufa kwa Nabbi sallallahu alaihi wasallama kyekyali kisuubirwa obudde bwonna, tekyatugwako bugwi era naye tekyamugwako bugwi. Allah subhanahu wa ta'ala yassa essuula eno okwagala okutulaga bikurubi ajalin rasuli sallallahu alaihi wasallam, nti ajali y'omubaka sallallahu alaihi wasallam eri kumpi teri wala. Kati bwebanga eri kumpi teri wala, please tumanye nti nno ye eyaleeta eddiini eno, nannyini ddiini eno era agiteekamu amateeka gaayo n'ebiragiro, ye waali mulamu tafa. Waman kana ya'budu Allaha fa inna Allaha hayyun la yamutu. Omuntu yenna asinza Allah ng'oli awo osinza Allah, kimanye nti ye Allah mulamu era Allah ye tafa. Kati nno sababu nuzuli y'essuula eno yajja kututegeeza kurubi ajali rasuli sallallahu alaihi wasallam, nti entuuko za nabbi zaali zisembedde, zaali zituuse, kagende aweebwe empeera ze atandika okubeera ng'azeeyagaliramu, kubanga akoze omulimu ne gujjula.
okwawukanako ne bannabbi abasooka bo bakolera omulimu gwabwe bagukoleranga ebbanga ddene. Mulimu abagukolera emyaka 95 ali ku mulimu, myaka 95 ali ku mulimu. Bano Ibrahim bagukolera ebbanga lya myaka 3 n'ekintu ali ku mulimu ogwo. Yusufu yawangaala ebbanga lya myaka 25 ali ku mulimu ogwo. Yombaka sallallahu alaihi wasallam obuwangazi bwe bwali mu myaka 6 wabula ebbanga ly'omulimu gwe omulimu n'abanga yagutandika nga awangaddeko ebbanga lya myaka 4 n'abanga yamugumalako ebbanga lya myaka 23. Allah subhanahu wa ta'ala tukirize amusiime era amusasule bulungi bwereere. Nja kubeera nga mmaliriza ebigambo mu musomo gwaffe olwaleero nga njozaayoza abayizi ba Ibn Mas'ud High School. Ndi musomesa era ku Ibn Mas'ud gye nsomesa bo babuli azamanya bw'amaanyi nnyo okuva ku mpewo eya Palo FM dedi yewulizibwa abantu ensi yonna nesitegeeza nsi yonna Ibn Mas'ud obuwanguzi bwe yatuuseeko mu ngeri y'okuyita obulungi ennyo ebibuuzo ebya senior 4 ngera bwe tulina essuubi eddene ennyo ddala nti ebibuuzo ebigenda okubeera nga bya idadi, ebibuuzo bya idadi ebya muwahada bigenda kufuluma abaana baffe bye baatuula, era tusuubira okubeera nti n'ebibuuzo ebyo bijja kujja nga tubikoze bulungi ddala. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.